tuli bulungi nnyo. Kati kankuwe example. Waliwo omusajja Omuwarabu yajja wano n'atunuulira omudumu nga guyiwa amazzi n'agamba amazzi gano lwaki temugatangira kubeera wasted. Newoga nti wano ku kyalo kino kacyatuzaalibwa ne bajjajjaffe baagulekawo. N'agamba what? Guyiwa paka kiro misana. Buli lunaku amazzi gayiika ne gagenda yeefe bwe tutyo. N'agamba n'ayogera olwa bulungi nnyo. N'agamba mwe temumanyi kye mulina. You don't know. Just mudumu. Katonda waali, Allah waali, alinganga tukizize ku bazadde kati. Nti abazadde ozaala omwana wo oba abaana bo n'owaayo school fees mu budde n'okola byonna ebisoboka naye abaana nga basigala mu kibiina. Owulira ennyiike wootudde ne Allah bw'atyo bw'ali ku Uganda yagiwa ettaka eddungi n'agiwa amazzi n'agiwa ebibira. Okimanyi ffe tusinga ebinyonyi species z'ebinyonyi ennyingi mu nsi yonna. Tulina over 10,000 species ebika ziri wano ngeziri wano. Okitegedde nti ne resource emu ensi emu ogiwabubireke Victoria yo n'ekivaamu Uganda. Abaana b'e Cape Town babadde very organized. Bakoze batya? Kwe ndi ku mukutu wadde bwe mba ndi eno bantwala nga yakivaamu abamu bayogera ki naye nga association eyo ffe bamu ku baali batagitandika etwaliwo gali awamu 2003 twaliyo nga tufunyemu obuzeno abakyala baali tutandika association anti Jane abamu bamumanyi Edi Muwonge Ongoli bambi yafa n'abalala bangi. Naye association eno kati eri mu bantu nga 2,000 eri mu bantu nga 2,000. Naye kyenasanyuse bakoze electoral commission olwaleero luli byali byakiyaayi kati bakoze electoral commission ne bateekawo n'amateeka agandibadde gatambulirwako ne balonda bulungi nnyo nga balonde mu ggwanga. Chamani wange oli bamugjeeko omukadde. Mister bamugamba wa retiringako. Teyesimbawo, I don't know what happened. Naye nga teyesimbawo ku luno. Kakati nabeerawo vice chairman Bashir Musisi nkutumiddeko. Bashir yawangudde. Bashir yawangudde. Kakati bwe bityo byatambudde. So South Africa. Kati abe Cape abe Pretoria betwala bokka bazaina. Anti buli wamu waliwo kati ngaga utenge balina association yaabwe kubanga Cape Town ziri kilomita nga 125 kati kiba coordinating omuntu afudde biki olusiba bizibu naye bembeera nga mwine yamwe mu region yamwe kuba actually Western Cape erabika eyinza okuba yenkana nga Uganda. Kakati musobola okukola ekyammwe ne mukira olumu ne mukwatagana ne bali abali eri ate abamu basenguka ne bagenda nasigala ngikyali memba. So eri kali chairman oli agenda kwasaganya be Cape Town takwatira mu ba Pretoria. Nabe Pretoria bakole bayina ebyabwe era bayina nabo bayina ebyabwe. Naye ate nze rebellion yange sisobola girandaza n'engiteeka ku baana nti mukole family bakuziike kyategeeza. Kakati nti abaana obaleka baba bakyagala nalimba lesi baba bakyagala otambula ne family eri ennene it is okay kubanga oli ayinza okunteeka naye nga tateeka mwana wange era abaana basobola okukwatagana bo ne bakola ki so si kirungi mpalaniraako oyo. Kakati nze nali ngambye nti bwemba sinagula wange nenfa nja kweziika naye kakati nga bwe nakugamba nabagamba lwako abamulusi abatagobedde bulungi nti tugenda tukwatagana n'ab'olunyiriri era ne muzeeyi wange agenda yeetereeza nga ye ng'omuntu tekiri ku nze nzekka wabula ennyiga z'abantu zanjawulo lwakuba nze ebyange byava mu buto ne bijja neogezako tereera era notereeza ne bw'obasika nga olabeera bawalira. Ne ŋŋamba nti nga Yesu Kristo Nabi Isa ye teyagenda wa Falaawo kukyalawo era yakyala wa Lazaalo omwavu kati bwe mba baakabi kambeesonyiwe kati buli omu alina engeri gyakolamu naye ng'abantu bo babbira ddala abantu babbira ddala abantu famire zibbira ddala abantu oli najja naye gamba kirungi nnyo oba abantu ne bakyalayokkoo kwa tebannategeera nti abantu bali bayita mu mbeera yakufuna omuntu n'avaako wano n'agenda n'alambula ku muntu oli osi gy'akolera n'ategeera ekiriyo. Omanyi nti ogenda e Texas oba e Boston gwe wakyalire mukwano gwo n'otamulabako adde akooye ne yeebaka bwebasi n'agwa ku makya alina okukeera okuvuga okgenda
nomaliza nga abakabu we bakulambuza ekitundu. Yes, kubanga talina budde. Olunaku lwafunyeeko ate naye abayagala yeerongoseeko ennyumba oba biki yeebake nakawummuleko. N'akikolera emyaka ng'esatu olwo amaze akuŋŋaanye ssente asindike ggwe n'ozibba. Oba okitegeera. Naye ekyo sijja kinenyiza ku bantu sisitimu y'abantu eri roteni. Kuba lumu nali ndi wano nindaba akaana akato ne kakaaba oba kyaba kitya naye geno gundi akaaba. Mama wako nakagamba okabira ki? Katumba okabira ki? Ne kaga nti ono gundi ankubye. Mwana sikyamujjukira omulala. Kali ne kagamba ama akulimba simukubyeko. Kakati abaana abo emyaka 2-3 bamanya batya okulimba. Oli akaaba. Ate onagamba sinnamukuba. Era yagamba akulimba simukubyeko. Otegedde. Kakati abaana abo bayiga batya nti waliyo okulimba. Kitegeeza nti tuli roteni era rotting eyo etuuse ne mu baana abato. Etuuse ne mu baana abato gamba amwana atandika just imagine omuntu akwana omukyala ng'amulimba oba bukumpanya nti ne babeera mu maka ng'amulimba omwami alimba n'omukyala alimba bonna beerimba ne bazaala abaana nga bonna balimba n'abaana ne bakula nga babalimba. Okitegedde nga babalimba kyobulaba ne bonding eno ntono obugagga bwe tunagenda maaso ojja kira bugagga bwe bufiira. We don't bond, we love our children but we don't bond with them. Kyobulaba olwala embalabe somewhere wali private kyensuubira mu tosooka wa mami mugamba nti maama labayo nina embalabe. Lwaki nga ate yakuzaala wakula mbuokula n'oba otya noba nga tukyali mwana we. Bonding yakola ki? Yavaawo. Oba okitegedde. Dimala kutuuka ku ggumba ate n'amalira n'akulaba. Omulala yangambye nti yajja kiro era waayingira wano ayingira kiro era ne famire asooka poozinga kati nga woolaba wano kukomanirenti najja wano ebwebajja nagamba waliwo olumu muteeka mu mutataawo oba mugundi nandaba mulangban nsirike nsooke nsirike. Ojjukira nga najja kiro nange nakigamba nti najjanga kampowooze nenyingira mu hoteri kwe kuba kukenneekolera. Noyingira mu hoteri kuba hoteri na interest protectinga kwaba kwagalako business ne reference naye ate oliye wakubba yayiseewo kiwedde. Naye nga Uganda si bwe yali bwana Faruku. Uganda nze ndina emyaka 47 kati. Uganda wabeeranga waawo oli n'aba n'ekiraamo ky'ettaka naye ng'omwana gwe bagenda okusikisa amataka ago sina ttaka limu amataka ng'alina ebyapa naye ng'omwana oyo bamuzaala bbali mu lutabaalo eyo. Naga nti waliwo omwana ali simanyi oba ali wakati Kasijjagirwa. Okitegedde. Kakati mugende Kasijjagirwa munoonye ewa muzeeyi Kimbugwe. Omumaka ago twazaalayo omwana. Omwana oyo yali nsikira naye ng'ebintu abiterese mukwano gwa muzeeyi afudde. Okitegedde. Ono naga bannaye temugenda mu maaso tewali wano mu maka wano agenda kusika wadde omukyala wa mpeta aliwo naye omusajja omwami yagamba tugende Kasijjagirwa tunoonye wa muzeeyi Kimbugwe tunoonyeyo omwana gyali. Ne bamuleeta omusajja najja ebiraamo byonna n'ebyapa n'abiteekawo. Era nalindabyeko abantu gaga nti omugenzi si bwe yagamba sijja kuteeka mukono ku bbaluwa eno naye nga birimu ebyokufuna. Kati ensi eri just rotten. Ensi yavaawo ku original. Uganda sinansi Uganda. It's about wachali ensi eziri ku original. Definitely yeah. Nga teri babbi. Kakati goteeka omuntu waliwo edda nali kugondi ku TV edda mu 2002. Omusajja omuyindi n'asala border n'ava South Africa oba yakikola atya n'asala naye nga alina millions za rand 2 mu bbuutu. Kati bamukebere Botswana ne bamugamba nti sente zino n'amugamba tuzigabane tonzizaayo eri. Ono afuna akakadde awo wali akalandi n'oli addusa akakaddeke zirabika zaali money laundering oba fraud. Oli namugamba nosooka otereeze bali egendo ddayo eri weetereeze. Etteeka lye lirigamba lirina kufuluma sente na nnyingi bwezi n'azigaana. Era ekirala abajulizi we bali Salongo Muzulu wali kimanyi kwali kukundi ku TV kuba twaliyo omusajja yalonda sente ku farm e South Africa
n'akubira poliisi kuba etteka bwe ligamba kati ekyatumanyisa ffe omusajja yali akomplaininga tebamugulira cold drink gye bamusuubiza yaziraba ku faamu okitegedde kale sigamba nti bonna naye nga wakyali abantu mu nsi yesi bakyaliyo mwanyinaze yennyini bamukwatire Namibia n'ayagala okubribinga bamwongerako emyaka 3 gwe gende Cape Town ovuge Morocco ogambe officer nti kankuweemu ku ssente Cape Town si Johannesburg akukwate nga ayagala kukuba tiketi Cape Town bya system eyawukana DAF gayo CANC omusirikale bakwata mwegayirire ekiba kiganye genda mu koti ogambe nti tiketi gye bankubye bannange sikola nyingi bansalireko nye tusobola muwanguzi omusirikale wa traffic kizibu nnyo nti oba kankole ensobi mutata wange mukulu wa polisi ekyo kikola so ekintu kino tukijjewo ekyabagundi kyekirina okukolebwa abeefu Kampala fe balina okusobola okwetereeza oba of course abantu abali naye abamu family ezimu ziri genuine family ezimu osindika era waliwo family ezikoledde abantu baabwe ebintu kituufu nezizimba amayumba nezikola biki naye waliwo ezimu abamu abemulugunya waliwo nesaawa eno benzimbira omuwala abeera Cape Town actually adasula na wano weereza sente brother we tutambula n'atusasula azirisivinga n'atusasula bintu bitambula bulungi era ennyumba bali bagikyamyakyamya naye tugitereeza nedda mu shape entuufu era egenda kuggwa anytime naye nga muganda we yakikola so kyogamba kituufu waliwo abantu abali genuine naye ate abaluliro tene be basinga obungi era tusobola kweyagala nti abantu gye bali naye kiba kibi nnyo omuntu okusindika akasente ate n'ogamba nti simanyi lwaki tulowooza nti abantu b'ebweru balina nnyo oba bwe kiri balina kati excuse me abantu abali wano nze bemanyi kyasinga okuntereeza nakoma mu 2002 mulundi guli ogwasooka ninamu obusente tebwali bungi nnyo naye ng'oluvimbo lwenina nenzira ku luumu we navaawo mu station alawo we twali nensooka njerega buli omu okitegedde naye nagenda natula akatebe olw'eggulo emisana bonna baba tebalina bakusaba naye natuuka olw'eggulo nga babadde edduukawo nawajjudde ebbaala nga bagamba nti goloza mpeddemu amayongeza neŋŋamba babeera nazo kakati ogenda okulaba kyeyune gwe waleka ali obubi ennyo nga mutuufu alina waatuuse neŋŋamba abantu bano balina sente just beekwata abakulaba nga beekwata nga batandika okukaaba naye abazirina bakola ki n'abatazirina bambi bangi okitegedde naye nga abazirina bazirina era bw'olireetinga omuntu ali obubi wano n'ali obubi ebweru ate ali obubi ebweru aba bubi nnyo yes ewantu gyotusobola kusaba kati ka kibiriiti gwe mbulirayo omuntu asobola okusula enjala e Uganda n'asula ne bukya nga talidde kizibu ati sitolinnya emiyembe gya neiba n'ofuna ekyokulya oba n'ogenda n'obeera hambo n'osaba ne bakuwa ekyokulya era osula olina malala nye bweru osobola ogisula wadde oli muwala n'osula ebweru mbalabyeko bangi nga nemukusaa nga nsuza ebweru omwezi mulamba okitegedde nga terina asobola muga nti jangu nkusuzeeko olunaku okiraba so ffe tuli better off lwakuba tetumanyi twetaaga sensitization edition 420 what Samakao 2011 edition 2 common lens ads media yaline kubeera bweti not for sale mugaba kagabe kabwerere nga mufunirawo kakuba ngempapula nyingi ate mukuba mubulango bokka bilango bokka akati twainanga buno obulango buno obutini buno bwolaba buno bonna bwali bwa bwerere nga mukola bwa bwerere otunde engatto zo tuweereza no KSMS nga tukateekamu okitegedde kakati buno obuntu buno obutonotono buno kubye akafaananyi kakatono ng'otandikira ku mitwalo 2 olutuyambira ddala omuntu wa wansi waliwo actually yali atunda embuzi actually yatukubira nanga embuzi yange nagitunze oba otunda mbuzi
yagireete bindunga byali birungi kali mu katabo kyo tunda motoka tunda mbuzi tunda TV kube kakuluma ngo yagala tunda mbuzi yo naye nga tulina kugenda girambuza kutambula naye mu katale so nga otuweereza ne tukola ki olwo ne yali alilocating era kali mu first edition oyagala kugira kusenguka oyagala kusenguka n'ennyumba zange nga byonna tukola ki tubikolera abantu bali batandise okugira kyo okupiikinga idea yo ne bagita Abannayuganda nenge na idea nnungi yali nnungi kuba nawe ina kyewakowa mu nju ate olaba kati olaba kano omanyi nti twekwasa Abannayuganda tebagala so naye nti kano kabeerako kagundi nti bifaananyi kulaba gundi atunda kyekitambula kyangu nnyo kano kangugula naye nga mubuteekamu sente n'okakuba ne basindika obulango n'obuteekamu naye nga wabuuza we tufunira wawe ofunira kankulage wano chat wano waliwo corporate companies kati nga bwolaba eno eya furniture yeeba esasudde naye nga wano New Vision yali ekujjako millions nga 7 kufuna half okitegedde ffe nga tukujjako millions half page quarter half page erwa front full page half emu 8 okitegedde million emu emitwalo 8 so kati bali ku millions 7 okitegedde kati nga twagala kuyamba nga napo betufunamu kwaffe tetuli banene nnyo nze bwe mmala okulya mpeddeyo idea nefiirawa oli nnyoddeyo soka onnyonnyole idea yeeno kuba abaganda babadde baŋŋamba nti omukulu oyo atulabe ku media gundi eyo yali erieta yali ekola biki era oba alimba kakati bye tuliko byannyonnyola era erinnya common lens oliraba common lens era ne kakatu kyali common lens in kati ads twagijjako ekirowoozo kino kifaatya dream eyo bagitta batya abantu baali balimba abantu baali nga balina omululu omuwaseneza facilitation n'azirya okitegedde n'afuna omulimu ogwa printing oguyinza otusustaininga ogwokuprinting oba sati oba biki n'agenda muki n'agenda n'agutwala ku Nasa Road omusanga eyo ng'akukuta okitegedde omusanga eyo kati olaba emmoloka eno nga bwe twagikola bino byonna twali tubyekolera okitegedde kati nga waliwo ne brand zange nga nze zinakugambako nga nze nkimanyi nja kwerangira ebintu byange brand z'engoye katulabe mwalimu ne brand z'engoye kakati nga manyi nti brand zaffe ze twali tukoze ndozo ziraba your company eya advert waliwo twatekerangamu ngoye ziriwa t-shirts biki erima first edition ano tebiriimu okitegedde kakati bwekito bwe kyali naye abantu kati ekirala ekyamalamu amaanyi nagenda Ministry of Health nga tulina balinza tuwa millioni nga 17 bali eradicating malaria ne cholera at that time kati yali gokikwatako n'agamba nti sookompe enguzi nengamba okensobola ofuna bizinensi eno naye nze bwe naavaawo agaba enguzi eneetambula nenga sijja gizimbira ku nguzi kaŋŋende ekigaani oli ayinza okugaa nti ndi musiro oba neepangapanga naye wali abantu abali contented nga ye ng'ayagala enguzi yaki kola ki okumpisizamu ddiiru mwali mubidinze ate nedda ddiiru omanyi gavumenti kikakatako okulanga Ministry of Health kikakatako okulanga mu media zonna ezibaawo lwaki nti buli omu oyinza okuba nti gwe tolaba New Vision ate nga kano kakutuukako okitegedde era bizinesi yamala neyitamu leeta naye nga ate nze naggalawo kakati ng'abantu baagala enguzi okumpa business mu corporate companies ennene okitegedde kati nga nze ne budget y'enguzi naye sigirina ate n'ekirala nawulirako temunfuna bubi naye nawulirako ti ne Mr. Zimwe Kasagga yali nanyini Zimwe construction mbu era naye emirimu yagifunanga mu mbeera eyo okitegedde mbu zina bukakapu naye mbu yagifunanga olw'okuba yali linked okitegedde kakati bwe yavaawo Zimwe construction yakola ki yayiika naye loko tevangawo twagisangawo ono mubi si mulungi kitu kidogo kubaba nga kitu kidogo ono ayamba mu biseera ebimu mulungi mbwere tewali nsi etali munguzi simanyi naye nga nze kyendowooza nti singa ekintu kiba kikolebwa mu bulambulukufu bwakyo
tekigwa kintu kitogamba for now, fix for now. Otegera point yange, fix for now. Walokira nti yajja onagamba nti ayagala tumenye teeka. Ne mugati tujja kumenya teeka. Nangamba no, I brought money. Ne mugati, it's not always about the money. It's not always about the money. It's about the truth. Katonda bwe tunatugenze maaso awo nnyo. Ekigambo mazima nga tonakitegeera. N'ekintu ekyoweerere ne sisitimu ya Katonda nga tonagitegeera. Ebintu tusobola bitegeera. Naye bw'ogitegeera okumanya teri kintu kya bwereere Mr. Faruku nti oteeka akaana wano sisitimu egamba nti kalina okukola ke bazadde era olaba olukateekerayo ebbeere mama tateekawo buteesi n'abiva ne gayiika ateekawo ne kakulaga nti okwo kuba kola. That's the truth. Nti buli kimu kirina okuyita muntu oyo mu process yakyo obutuufu. Naye nga bw'ogamba kitu kidogo yes akuyisawo ne quick fix. Now what about your grandchildren? Oba okitegedde nabo batambulire mu ekyo kyobulaba Uganda eri somehow not in a proper line. Okay. Kakati ebintu ebyo nogamba akantike amawulire gano kanga media company eno kanjigalewo kambiveeko kanennyenzire ye South Africa. Uganda erabika ennemeredde sikyagisobola. Level gyeriko egaanye. Kati jjukira nagamba neebuuza nti self employment okajjukira akantu ako. Self big business yolirayinga ku bantu ate bali roteni wano nenga kakati investment. Kati we naddayo nga njagala kola investment whereby your money makes money for you. Kati nentunulira kiki nyinza okukola nga nsobola okyekolera nga seetaaga Faruku. Kwakati saawa eno webanga sina abakozi oba ba staff members ngamba ti kanongoseera omuzange 3 ze naasobola. Abantu bwe bajja nti bannenda tuli fuulu 3 bwe zijjula zinakozeeko. So nsobola okyekolera naye nawe oba oganye okukola. Okitegedde. So kitegeeza ki nateekamu ssente ne ziyimirirawo. Kakati service nkwatako bukwasi kitono. Kakati bwe naddayo nenzira ne aimu eyo bannange basisaawo omusajja aweddemu abamu ng'otuuse eri nzize bayogerera ngeno bali tewali yaŋŋamba alaali naye ekyabaggwako ne baziba mangu emima jjukira naddayo ne ssente nze nkimanyi ekikola ssente kuba na ssente. Okitegedde naddayo ne ssente nga nekyokukola nkimanyi n'amaduuka gange saagatunda bwe nali nzija nalekayo amaduuka gange omuntu ne mugamba nti edduuka liryo ndikulekedde sikwagalako magoba gonna gwe maintain the address. Ne bwe naddayo era omunyu bakuwa entebe n'otuulamukko ewoomamukko. Kati bwe naddayo ne balaba nti omusajja alabika akomyewo ne batandika okukola obukolomooni. Saakayana nabo kuba mmanyi oli muganda wange Dubai nagenda ne mugamba nti Dubai oli musiru toddamu kuŋŋamba kintu kyonna. Naŋŋamba ye Maya Mike Maya naŋŋamba lwaki ovumye niga weeyisa bubi biki ne mugamba nti olaba ssebo nze nkugambye oli musiru. Naŋŋamba nenika ne mugamba olaba wali e Dubai emyaka 4 toyina ssente nojja ne South Africa kati omazeewo emyaka 4 toyina ssente gongamba oli mugezi. Kati n'amala n'akola ki n'amala neyeetereeza n'akitegeera nagira niga kituufu kyewangambye kituufu ndi musiru lwaki siina ssente nga ndudde nga ntambula. Kati mukuddayo yali determined nnyo nga newe namuleka mu dduuka takyayagala ntuulewo kubanga ayagala gaggawala akozesa obwongo bwonna bwasobola. Okitegedde kati edduuka ne balinnemesa nenzigulawo eddala neŋŋa nti ase ndi bazikubira Pretoria manyiyo bulungi nekkolero ndimanyi weriri erya ssente bazikubira Pretoria. Kati neŋŋamba kati nga bwe bagize kaŋŋende ine mu dduuka eddala zijja kukola ki zijja kutuuka. Nekwata ne Lubega Alex ne tugulawo edduuka eddala ne tukola nga bwe bagoba mu dduuka mu kulanga. Ne tukola nga bwe bagoba enkya nga bagaye nti mu mwezi gumu tubagoba. Mu mwaka gumu ne nkomawo ne miliyoni nga 3.5 za Uganda. Ne ntandika kati okutikka ne nkyusa pulaani yaliwo olwo commoneness nezaalibwa commoneness in hotel nezaalibwa. Okitegedde kati ne tutandika okutambuza kati
netandika kizimba naye era awo era tuddayo emabega wali omunange ku bantu bambi ab'okumukutu waliwo abajja wano mwebale nnyo bannange ku beesiga bajja ne bafuna free consultation naye kati yazze nampuliriza ne bwe namuwuliriza byadde ayogera nagenze ne mukwatamu ensobi nga 3 ensobi esooka gamba musajja tagumiikiriza ensobi eyokubiri kyakola tasobola kyemalira nga nze bwe nali nkola wali tasobola kugamba takiriimu olina omuntu akontrolinga market gyoguza kati omuntu yakolagana ne ba clients directly okitegedde ku rotten regime eno gye tulina oba olimba okitegedde oba olimba ate nekirala he doesn't make enough research ku kyagenda okola kakati kati lwaki njogedde ekintu ekyo nti bwe naddayo olumaze okukyusakyusa wano neŋŋamba mukyala wange girlfriend wange kati nze luli twajja ffenna yali nsobi twagenda ffenna yali nsobi kati kaŋŋende nze ntuuleyo Uganda esigale eno nti bwe kiba kiganye oba oseesaamu nga ndi eno era kino ekifo tetunakigulawo officially official grand opening tennabaawo egenda kubeera mu 2022 lwaki inshallah bikibanga bikimu kitambudde bulungi politically kubanga tulinamu embeera kakati kati lwaki nakikola bwentu nti business at least wetaaga emyaka ekitone ennyo 5 olwana okubeera ng'ogyestablishing okubeera nti esobola okubreakinga even bebanga big business okitegedde kati emyaka breakinga even then notandika okulwana okufuna ku magoba mwaka ogw'omukaaga so omukazi wo n'omugamba luti twakola ensobi twagenda babiri ate ekyo kibi nnyo so nojja eno otayize wekka naye asigala eri ng'atayiza in case wekikkuba eno eri backup era actually tubadde tutambuza emyaka kuba tewali muntu yali abanjiza ku musaala nsasula okuva nga ennaku zombi za 25 singa sente zibaddewo n'olwaleero leero saa 3 leero lumu jjo buli omu yasasuddwa anti Quran egamba etya sasula ng'entuyo tezinakola ki tezinnakala kakati basasuddwa mu budde naye ng'oluusi kyalinga kigaana wano nga sizazze bulungi otegedde nga nzifuna eri ate nenkola ki nensasula abantu bano mu budde kati ntuba nga tukitambuza mugeri ekyo so akoze omulimu munene nnyo ensonga lwaki buli lwojja wano tosangangawo kawala buno obwaffe buno side simanyi biki kubanga kiba kyannaku nnyo munne ali eri alwana gwe bwozifuna eno ate bwokola ki ensobi gye tukola okitegedde kakati kyobula tuli beerufu era mu kusoma kwe tugenda okubeera nga tusoma kigenda kubeera nga kikola ki nga gamba tutambulira ku principles era bwozikola n'olemererwa oba olina obuzibu so South Africa n'omuvaamu kati ndi wano saawa eno bwetutuuse mu kutematema okwangungu kati ndi wano nejjukira nga bwe nina obutuuze nkyakola ki buli mwaka ŋŋendayo era nga bwomanyi nti money maker bw'atuuka bizinesi era agisangamu olusi olubege okitegedde n'otuuka nokwatako wali kwata wano gwetereza wano booti nekiddamu nobalansinga eryato kati nobaleka ne beevuga omwaka mulamba nejjukira era n'amayumba ge twali twagula e Cape Town oba mu mwaka ogwo gwe nakola ogugambye naba nengula amayumba e Cape Town mu kibuga kibatalanga bani kati amayumba ago nemala eng'egindi engineer nengongerayongerako nempeza ku bapangisa kati nago ne gaba nga kakola ki gatuyambayambako kantuba nti nno eryato siribadde lyesulifu nnyo nga luli ogwasooka aye terimu bantu ba rotten regime nga luli kuba kati nze nekwatiddemu ekyo omuyisirayiri yakinsomesa gwolina okumanya bizinesi yo bwe yasuze ku makya gwolina okubeera nga gwosooka okubalaba nga bwe yasuze era gwolina okusembayo okitegedde okumanya nga begaddwawo kyobulaba ku ssaawa 11 ez'okumakya oba otera okukeera ku nguudo ne beba Uganda eno bwewuunyi kubaako mmotoka mpya kubanga be bagagga bamanyi nti okukeera ku bizinesi yo gwolina okubeera nga gwokola ki n'otereza ebitabo n'okola ki n'omanya sitoko yatambudde etya biki then n'okola ki kyobula ku lunch time bavaayo ne bagenda bafunye edda eryato lya balansinze okitegedde kati nze wano ze nsembayo okumanya ekirala kyenjagala okubuuza nga tetunavaayo South Africa waliyo ku ssente
abaana b'e Dubai bambuuza ab'ekkata abo kituufu e South Africa abaana nga bajja nazo wano kituufu gye ziri era gwe ku byansa n'ekibuuzo waliwo kubanga bazijja nazo naye ng'oba bakolagana n'Abamerika bakwatagana ne Bannayuganda ab'omu Amerika sente gye ziri South Africa. Kakati gwe tunuulira rate y'abantu abavudde mu nsi zonna mu summer time oba mu December time baliwo abasinga okuleeta sente ba South Africa. Eyo answer bwetyo bweri naye kooti bw'ojja genda ng'ogenda kuba kyeyo nti okolera omuzungu akusasule jjukira n'omuddugavu we South Africa kyanoonya okitegedde eyo tojja zifuna ne gwe genda ng'oli doctor by profession ddala ng'oli doctor ogende eri otukize emitendero gy'obwa doctor gyonna ogulewo kiriniki yo sente ojja kuzifuna genda ng'omanyi bumanya kusala nviiri nakugamba nti saluni yange si kwerimba nsobola nobagana ne bakuba kyati ekifaananyi ne bakisindika wano bw'oga nti oyagala nviiri kika bwe kiti nga tutunula ku kyati nti ezo za sente bwe ziti bw'oga nti oyagala kusalamu kalayini nga tukwongeza sente okitegedde omwana omuto tumusalira sente endala kitegeeza ne mu nviiri mulimu sente gwe ga kyosobola okukola mu mukono gwo newoba mubazi newoba pulamba kuba eri waliyo standard minimum pay ku kintu kyonna kyokola ku service yonna mu system nti bazimba square meter ezimbibwa sente bwe ziti okitegedde you can't pay less okitegedde kati waliyo labor law ekola oba okitegeera ndowooza kakati oba ogambye nti oli mutunzi okola fashion they appreciate art they appreciate anything waliwo abaana bagagawalidde mu katale ke Cape Town aka green market bagagawalidde bazimbire ddala eno ebintu bingi nnyo ne batunda art batiiki ajala n'akubaawo n'ateyo omusubbaawa n'akola bangi nnyo ebayo tunatugenzeyo okubaako bye tukola inshallah ojja batuukako abaana olabire eddala bye twogerako waliwo omwami bamuyita Kalule Salongo alina computer company actually yasooka okukola gundi amasimu ga Apple nga gava all over iFix nga tennajja yasooka kola internet cafe n'abeera ng'akola zi website akolera abazungu yatuukako ne tumunyiigira nga bw'ogende wese osooka kuba ssimu okitegedde kumbe ye principal abeera busy ne kakati actually IBM yamuwadde omulimu ne Amazon n'agaana naye ali South Africa yes ekike buli omu amanyi we Cape Town oba okitegeera so bw'obanga olina kyokola ng'oli serious osobola okuzifuna newe oli mugasi okitegedde gatta wayo zonna n'ofuna eri buli w'olinnya waliwo golodi waliwo diamond okitegedde basima ne bakoma ne baga tukomaawo tujja kufa kati ogamba oli abuteri sente mu nsi bwekyo nnyingi nnyo wabula kwoti era nti waliwo level gy'otuukamu nga tosobola kola ki kuzifuna. Let me tell you something. Oyinza n'okuba kati nga nze alina ID oba ne mukyala wange ne tugaa nti holiday etuuse abaana bazanyazanya nenfuna ekisaawe nenfuna emizindaalo ne ngamba gavumenti nti abaana emmotoka zijja bakona bambayiga enjaga mu luwumula ate abaana abazadde baba bagenze kukola ki kukola kati nze nkuŋŋanyiza wano abaana beetaaga okulya emigaati beetaaga dijja omusasula n'ebizindaalo bino naki katulinawo omupiira ne kooki abakwatamu awo gavumenti gundi municipality nekuwa sente olina kyokoze okitegedde so sente zakuyiwa buyine ye okozesa otya obwongo bwo awo okitegedde bwekito bweki kyokulaba nze kupanga lega nti wenfunidde sente tono myezi 2 nali nguze moroke South Africa. It's not applicable, not easy. Niyo olwokuba nti nyingi bw'ogatta amangu ofuna okitegedde nenkugamba mwaka gumu naddayo nenkomawo ne $3,500,000 okitegedde ate nga najja siwedde mu nzu nazireeta nenkola byenkola newalo zendeseeyo. What are the do's and don'ts e South Africa abaagala okugendayo oli ajja wulira ti waliyo sente naye before nga tonnagenda biki byolina otegeera what are the do's biki byolina kukolera suudi byolina kwetantala okitegeera ekisooka wawulirako omuganda waffe Palaso
nti bamukuba sigo wangamba naye ogenda okigenderera nti yatambula bubi ate kati gogenze mu batuuze gwolabeko omuyindi anywera omwenge mu kinyolo okitegeera njagala onye omwenge ogunywere mu baasoma eryekkololo bw'oba oli folena manya woolina okutambulira gwe lwaki okwana omuwala eri mu katanga omukime y'ekiro oli folena gwogenze ne BMW era baba bajjako hatinga nze nali nsula Soweto banzibira emmotoka okitegedde Soweto waliyo Soweto engagga ne Soweto enjabu nejjukira abatuuze abamu tebaagala bagwira okitegedde kati gwe gy'obeera bakusipooti nze nalina amalala kale don'ts amalala toleeta malala okitegedde ogenze mu location otaddeko endongo emmotoka basisiba omuziki ne guleekana gulinga disco kati ogenze gwokuba omuziki guleekaana okwanya naggayi ku kyalo jjukira naggayi alina omuntu we tasobola kuvuna mmotoka eno ereekaana kyekiddako bajja kutta so manya wesibe mu kibuga sula mu kibuga tosaba rights nga zabatuuze zitya ate anti kati omutuuze waba atanze okayana naawe biki bakufiirwa ogende lwaki olemerako jjo nadde nkayana n'omukyala wali omukyala yadde akayana twalina bizinesi zaffe zetwakola personally munnange nanze bainanga naye bino byonna bya ssente ne mugenda mukootera byaki bya ssente muwe ssente agende era nenkwata ssente nenkola ki nenzimuwa n'agenda naye nawonyeza bingi omukyala yadde n'olubuto oba okitegedde kyangu nnyo okwogera gata ayogera nnyo ebintu ebiyinza okunyiiza kyangu nnyo okunyiiwa n'omusindika oba n'oleeta obuzibu kati so amalala kyekisooka ekyokubiri ne rights ezo era gaba malala kwagala nti nedda bwe kigambo oli mugwira munnansi oli mugwira manya wajova manya gwani kyekisooka obukumpanya mukolagana ne banno okitegedde tupalapalanya kubanga waliwo abantu abavaako asobola okgenda n'agula abatuuze naga nti bamunkubire yes kuba abamu bavaako omusajja omu olusi yeviira gundi kawempe eyo yakyakyamukubata buli omu manyi ebweru ensi etugatta oba oli wa diguli oba oli wa mwana wa leverandi ono oba yali kondo okitegedde kimala nekikola ki nekitugatta kubanga community eba ntono kakati tomanya muntu waji yakola ki sobeera mwenkanya mu banno oba okitegedde then batandika okweyunira alina akabizinesi aga nti afaluuka oyo bw'omuwa akabizinesi kitambula takigira so kikwanguyira togenda nga tomanyi kyogenda kukola at least baako nekyosobola mu mukono gwo togenda South Africa nga tomanyi kyogenda kukola at least kukola research obeeko nekyosobola nti kiribe kigaana mujjukire nze nabagamba nalina kamera nga njiza okusiba enviiri jjukira nali mulenzi naye nenziyiga mmanyi nti nnamu n'obufere bwange bwe wabaayo nga byensanzeeyo nga nange enfera okitegedde kati era kyakwatira mu nviiri nenyingira n'obusuubuzi nenkola ki naye nalina kwe neesigama olina okuba ne backup ekirala bw'oba osobola gendamu ne ku ssente kwanze nagenda tuuka ne $1,500 jjukira nakugamba okitegedde neggwe ogenze ssente zikuweereddeko na mu kkubo oyagala kutuuka eri kati gwe kati oba olowooza ki so beeramu naye oli oyinza omuga nti beeramu ne miliyoni nga 2 bw'otuuka osobola otandikirawo bwe mba nkubuusizza n'agamba nnyingi kakati zeetaaga mmeka okitegedde zeetaaga mmeka anti olina okuba neza visa bw'omala ofuna visa bw'oyagala okutambula alaali okitegedde olina okuba ne visa kati bw'oyagala kubuuka bifo binankani era olina okubamu n'enguzi wa walungi oyita ku ttaka oba oyita waggulu kuba ne visa nayo eyinza okugira ate baagala statement ate biki okuyita wansi ne waggulu wawasinga byonna bituufu plus minus sente ezo ziyinza okuba zezimu plus minus lwakuba visa emanyi okugaana olwokuba requirements tezisoma okitegedde ne bakugoba nogaa nti kampambane naye era sente zofulumya okutuuka era zenkana olomusi naziri naye lwaki sadvise nga muntu ava Uganda naddala nedda ku linnya nnyonyi ekisooka tikiti eba ya litaani eba expensive okaddemu toadvise
muntu nga ogenda nga tosubira kudda fe abagenda nga tukomawo it's okay osobola oyita waggulu is short and whatever naye bw'obanga ogenda kugenda ng'omanyi nti okomawo manya togenda kudda Masembe kati tuli ku Masembe Mr. Masembe Masembe agenda sudi tadda yakimanyi tadda kakati kankiwabulire mwalaali bw'olinnyo ennyonyi egwa Johannesburg okitegedde kati nze omuntu gwe mpadde advice simu advice nga kubeera mu nsi yonna ng'ali irigo era nze buli gwe nali nyambye n'agenda namakinga nga sure alina ekimubeeza mu nsi waka pamiti n'okubeera mu nsi eyo okitegedde kakati eno mu inland tebakyagaba bintu ebyo bakubonyabonya nyo ogenda Pretoria n'obeerayo emyezi nga 6 oli wabweru obonaabona okufuna kipapula lwakubawo tebakwatirawo okitegedde kuba wagenze kweripootinga tebasobola kukwata kakati ate wano emesina ng'oyise Zimbabwe waliwo ofiisi awo teba so busy abasinga babuuka n'ababaasi bagiyitako buyisi bajja bakooye beetamiddwa bayitawo buyisi okitegedde kati nze omuntu mwadvisinga nti kuba ate okukoma weno zibanga kilomita nga 7 okuva ate Johannesburg okomewo wano kati ngeri yayise wano 7 olwo lulumba omalako ki bumazi ate nga kiri cheap tosala return ticket baasi osala wanuwe kati ate eryo ina kusala return is more expensive okitegedde kati azze wano nasooka n'asiisira ne yeebaka wano ne bamuwa ekipapula n'ayingira ng'ali alaali ate nga tafiirirwa na za return osobola ofuna ekipapula wano ku alaali ne mutabani wange yagenda era yakifuna wano ku alaali abantu tebamanyi just bakola research mbuwala nawa bw'oyita ku ttaka naku 7 mbuwala naku 7 omukulembeze wa Uganda yamalira mu nsiko emyaka 5 gwe naku 10 oba mwezi nera naye amaanyi nnyo olimbamu kale ate naku 7 ng'ogenze Cape Town bw'oba afunye visa yo South Africa eringa America bw'otuuka ku kisaawe bw'oti ng'olina visa bw'oyingira tebakozza ng'oyingidde America tebakozza teri teeka eryo likuzza oba okyanga tonayingira bayinza okubuuza no you are not entering kuba visa kyekikyo visa lwe lukusa lukukkiriza okugenda ku desiki y'oli akukkiriza okuyingira oba tukkiriziddwa kuyingira okkiriziddwa okuva ewammwe n'ogenda ku desiki ya immigration officer kati immigration officer yakola evaluation n'agamba nkukkiriza okuyingira n'akuwa ebbanga lyakuwadde kati ebbanga lye bakuwadde South Africa likuyamba just kukurosinga kuyingira terina makulu kuba liba lya mwezi ogumu bw'ogenda olina okugenda n'olini owingira amala ne bagamba ddayo ewammwe oba abadde ku visitors visa wabula bw'otuuka wano ne visa yeeyo osobola okgenda wano n'okola ebigambo bye byobagambye ne bakuwa ekipapula ekikubeeza olukusa olukubeezaawo olwo lwe bakikuwa ne baba bakugobye tebasobola kuddamu ku dipootinga osobola okukola apiiru n'ogenda n'olaba looya naye kati olugero lw'abantu engeri gye batakola research lwe lubasuula bamugamba bugambi omanye ekiriwo Masembe okolaki nti yesha South Africa waliyo sente olina engoye nti nina yambala olinawo mmeka nti jangu tulinye basi Masembe ne bamugye Kampala nga tamanyi kyagenda kukola tamanyi kyagenda n'okubeerawo kwe tamanyi kitakubeerawo kakati ogenda okukimaliriza nti bwebamba bakuwadde ennaku ne bakwadde ennaku 3 oba meka then osobola okuddayo n'olinewinga nga bonoonya ekyokukola okitegedde so research eyo kiba kikulu nnyo n'ekirala bw'ogenda nga teweetegese bajja kubuuza tubuulire lwaki ozze wano kati byonnyonnyodde byebibawa olukusa okukuumirayo oba okugoba kati wowe obadde olima nga tewakola research yo bulungi kuba na memory ya bintu byonna byeyogedde mu layini yabyo nga bwe biri omaliriza bakwade reject okitegedde notandika okukutira gye bali bangi kati ze mutabani wange namugamba omwezi ng'ebiri weetegeke genda ku internet waliyo kino date yakyo zonna zikwate mutwe biprinting out recording oluyimba
kati bwe yagenda bamugamba tukuganye n'agenda ewa looya otuuka ewa looya n'amugamba nti olaba mbuliramu sitole eyo munnange bwetwagira abijja mutwe bwetwagira nekiba bwekiti looya n'adda ku neeti agenda okulanga gyekiri ku nnaku z'omwezi bwekiti nekiba bwekiti n'agenda ku neeti nga gyekiri okitegedde n'aga nti namuwandikira ebbaluwa namuga agenda bakuddemu ne bamuwa emyezi 6 okutandika olwo aba amaze naye nze ntya ttaka nti okuyita ku ttaka simanyi lwaki ttaka terina buzibu just olina okumanya omuntu n'ajja n'otuula n'omuntu si byakukubira simu waaye ngenda kakati mpitiramu awo okitegeera omuntu akunyumiza nti bw'otuuka wano waliwo obuzibu bwe buti ne bwe buti bw'otuuka wano byonna bye baba obitegedde tewali buzibu naye ng'osooka kwembasa n'ofuna visa olina okufuna visa oba oyagala si byakugenda kuyita mu gundi abamu empologoma zaabaliira mu Limpopo nga bayita mu Limpopo river abamu bibi nnyo abamu bafuna obuzibu bungi nga babuuka nga oyabuuka batalina visa abayita mu nsiko ate wa visa oyita kwalaali wa visa oyita ku gundi ngagende Nairobi noyitawo ne bakooneramu wano n'ofuluma ebyo yes naye bino ebyokuyita mu nsiko si birungi siyitangayo ko naye buli ayitayo emboozi ye kuba obuyayi bwange banyamba nga mpitawo buli lwengenda sibeerangako nga ndirigo wantu wonna sibeerangako nga ndirigo wantu wonna sibeerangako na lupapula nga luweddeko ndiwekumma visa ng'obalula kati obalula oteeka okuba ne ssente then ezikweyimirira mu kkubo buli wootuuka kubagamba olagaba omuzambi akimanyi omugamba ogenda waabwe naye akimanyi tolina kyoyagalawo oyitamu otuuka Zimbabwe naye kyekimu bonna bakusolooza abo kati ate ne South Africa ogenda bakusolooza olina okubaamu okitegedde so ekkuba ettuufu funa visa wembase embase ekukkirize etegeere gy'olaga then oba olinnya nnyonyi oba oyita wansi naye nga ebyokuyita mu nsiko si birungi ebiyinza okola bibi naye nga bumanyi soja bangi abayise mu mbeera bwe zityo najja n'azifuna n'akomawo era n'ayita mu mbeera bwe zityo ng'amaze emyaka nga 2 oba 15 ng'era ye embeera ye naye ng'ali successful ng'era ali akabi tumalize South Africa kiki etusinga ebintu bingi nnyo bingi nnyo kyova olabawo bagamba nti South Africa and the rest of Africa bagamba South Africa and the rest of Africa era bagamba nti you went to Africa bamanyi South Africa ya Africa baba South Africa kugamba nti where have we been? I've been home nti you went to Africa kakati lwaki nti ebintu byabwe byanjawulo nnyo kituufu ne bw'oliva bubizimba bwe n'olinya ku kolas we South Africa olabanga n'empewo owulira ng'ekyukiddewo okitegedde gamba bakolerera ensi yaabwe bakolerera ensi yaabwe kubanga newankubadde kale baddugavu era tulinemu embeera ey'obunafu naye emyaka gyonna gye bamaze emyaka 2 oba 22 kati gye bamaze nga bali independent olaba nti no tekinnayiika nnyo okitegedde kibamu challenges naye tekinnayiikaga nti just lwakubeera eno ANC gyefuga olaba nti wonoonese ate abaddugavu tulinamu embeera zaffe zitali xenophobia ono nga tetunaba xenophobia ono kyekimuleeta pulira oluusi we batabuka ate nemwetema kakati nga bwe nagambye ekisookera ddala waliwo awantu gy'owulira nti nga towulirangako na xenophobia nti yabaddeyo abantu we batera okukuba kyowala kizibu nnyo kale bannayuganda okuwulirayo 2 3 naye nga si bangi boga nti baabo bapase mu xenophobia kulwokuba bannayuganda tebabeera nnyo era eri wansi balina engeri gye beekuumiramu wakati kati awo ekyokubiri emirimu gye bakola tebatera nnyo okukola mirimu girinaanye nnyo ku competition y'abagwira y'abannansi gw'otunda switi omutundira mu katwe kivvulu mu kivvulu mu kinyolo katwe kinyolo oba mu kisenyi otunda switi ne munnayuganda atunda ki switi na bagiya kati gwe wabawo embeera ng'alaba tebitambula ate gwe omanyi bizinensi osalako n'okuwola okola ki owola
business competition bechawa n'ekirala bambalowooza nti twajja kutwala emirimu gyabwe n'abakazi baabwe. Lwaki bakazi baabwe? Nti ffe tulinamu akagundi gamba twegula ku mukwano ate bwe bali bwaba omuntu amwagala laali bw'oba tugenze mu restaurant gula nange nkole ki nange ngule tulye anti onjagala naye kakati nawe olina osasula otegedde kati ate no kati oli omanyi ewali ebyobwerira abantu abamu bakola ki naddala abaavu otegedde kati ate tukwana mu bantu abawansi. Jjukira abantu b'okwana oli omuntu teyeesobola ate gwe weesobolamukko kati omuggyako omukazi otegedde competition ya love ekola ki y'abakyala weyingiriramu. Ni South Africa yo si nyangu kyenjagala kyembadde njagala ogamba abantu saala bakyamuukirire balowooze nti ebintu byonna twogere ku bibi ebiriyo ogende ng'omanyi sooka obabuulire awo. South Africa bw'otandika okulwana omanya nti olina oddumaliriza mpozi lwanira mu bannayuganda banno naye bw'ogamba ogenda kulwana luggwa omu afudde okufa kya bulijjo. Kati ye mulina okulwana paka dewaddiye gwokuba ayasigala alumba paka lw'omutta okitegedde. Kati ebyokwerwanyalwanya ebyo omanya nti eyo disadvantage totankula ntalo. Kati ekyokubiri tokuba ndulu museme banzibye biki olina kwerwanako wekka okitegedde. Oli ajja n'akubba ku street oba otambulira mu street ezitali ntuufu n'akubba ku street olina kulwana wekka teni bw'ataate okujja nga poliisi yekoze eki yekutaasizza. Bw'olwana namugwira muno poliisi terina budde obwo. Baka your brothers sort yourselves. Tulano ku commoneness in consultation. Bambi abantu bagira abamu bayita mu inbox. Abamu bambi n'abakola inquiries ku hotel bannange tuweebazizza nnyo era mbawobiddeko. Bambi waliwo n'abamu abazze nga bava ku mukutu guno era bambi baavuddeyo basanyufu.